that story tunyumize wano ku Church News TV Uganda webala kuba omulabye mulungi mukama katonda akutuwe n'omukisa bannange mugezezzaako nnyo okubunyisa enjiri ya Church News TV Uganda bangi abatulaba okusinziira emitala jeye wala ne wano mu ggwanga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naye munnange ng'ate enjiri oba oliawo gwe yakasharinga mu gurupu gwe yakamusindikira bwatyo n'amanya nti waliyo ne kye bayita Church News TV Uganda. Okay, for this time around tumaze okuba nga tuyingirawo yenze mpaji Given Brian Kagati, the gospel music apostle wamu ne program yaffe church wamu ne program yaffe tell the story tunyumize. Olunaku olwaleero ndabiseeko n'abaana balenzi babiri era nga bagenda bbanga batunyumiza abakira nga tebannatunyumiza tugenda kutandikira kumanya amannya gaabwe ne gye baviiridde. Okay, amanya gange mpitibwawo Kilo Joseph abasinga bwe mumanyi nga Master Kevo okuva ku Ovoga Project Gospel Music Industry. Amina mwebale nnyo muganda wange Okelo Joseph abasinga bwe tumanyi nga Mr. Kevo. Master Kevo. Yeah. Kene linya Master Kevo nzina lwawo ditegeera nali manyiriri. Nzokelo Joseph reporting from Guru. Kakati tegwe side eno. Amanya gange bamta banki omuyiri wa gospel. Nsanyuse okwogerako gye muli. Mwebale nnyo okutulaba wano eno. Ndi wano eno ku Tell the Story ne Brian Kagati. Okay, muganda wange omulabye omulungi. That is the vibe gye tugenda okubeera nga tutambula leero nnaku olwaleero. Baganda bange obalabye bali babiri esaidi eno ne Master Kevo ku luuyi luno nirayo Vanki bwetyo tugenda okuba nga tusharinga tunyumyemu tulabe ku lugendo lwabwe lutya sofa batya kiki kye baliko nabiki bye baluubirira nawa gye balaga. Anyway, that's what the Lord does. You know, omuntu bw'afuna Katonda, omuntu bw'afuna muye Mwoyo Mutukuvu, Mwoyo Mutukuvu afuuka omulungamya. Afuuka omulungamya namba moja mu bulamu bwe, asobola n'okuyambako okulaba nti eno avenue gy'oliko it's not the right avenue. Please, better take this road. Eno luutu ejja kumalawo, eno luutu ejja kutta. So kati nga omuntu alina Mwoyo Mutukuvu muyoba omuntu alina Mukama mu bulamu bwe afuna okulungamizibwa okw'enjawulo kyova olaba omuntu akulembeza Mwoyo Mutukuvu kizibu okutomera kuba for him he is ever knowing. Okitegedde? So this time around tugenda banga tandikirako side eno ewa muganda wange Master Kevo. Sebo nga sikuulira amaanyi galagawa? Amaanyi gabulamuko olw'embeera eno eya COVID. Okay. Naye gakomawo ku lw'obulamu ge tulimu. Amina. Kati mukulu Kevo, embeera eno ya lockdown kafyu tetukyatambula kusukka obugere ogisanze otya? Obulamu obusanze otya? Nkwesiza muko naye si nnyo kubanga sirina kyakikolera kikuta ensi yonna nemba nga sirina basobola kwemulugunya nga ninagumira ki obuzibu bw'enimu sobole okutambula mpolampola tamanya Mukama nakola ki natugonzamu kati embeera egenza egondamu okujjako singa tunaaba tuwulidde ekyalo ekyeraliikiriza naye lwakuba tetukisuubira olwa Katonda gwe tusinza ye yatutondera yamanyi nga tukola ki bwe munaaba tunakola ki bwe tunamaliriza nakisembya. Amina. Kaakano nno mbadde ngenda kubuuza nti mwinayo ekipya kyemusuubira kati naye n'okinyamba n'okimulungulira muli lwati ekibuuzo kibadde ngenda okuddako kubuuza kakati mukulu Master Kevo. Lwaki wasalawo okwetuma Master Kevo? Master Kevo kitegeeza ki? Kevo nalina mukwano gwange eyo nga tukyali edda nga tukyasoma nga tulaba nnyo firimu nga taata watuwa ebibiri ogenda kusomero fe tusalawo ne tugenda tulabamu ki firimu. Kati mu firimu omwo nga tulaba ebintu ebyewunyisa ebyakabi. Kati oli mu bibanda bya firimu. Kati oli Master Kevo eyali yetuma Master Kevo bwe yajjanga ku ssomero ate abawala bamwagalanga nnyo nga nze tebandaba kati kito ekyanyumangamuko. Neŋŋamba
ngoze ntya ekyali ng'ekibi kyajjanga ekibi ne wabaawo obutakkaanyaawo nani kuye n'abazadde be ku Master Kevo n'abazadde be bafunamu obutakwatagana batufunamu obutakwatagana era ne balwana ne bakuba Master Kevo omwana yalwana ne bazadde be bazadde be ne bamukuba bazadde be ne bamukuba otyo ne bamugoba kubanga yali atandise olutalo olw'okwagala okwokya ennyumba kubanga bafugizi bamusikisira ayagala okwokya ekiro ngayagala kujja ennyumba y'abazadde be oba mukoze eki bamulemesa okuwasa anti bagenda ku ssomero ne batizuula nti tusoma tubeera kuki mubeera mu firimu kati ekyo kyekyakola ki kyekyavaamu obuzibu obwo Master Kevo ne bamukuba nayawukana ne bazadde bamugoba kati ekirungi nti sekunze ate kyalinga omukisa gyendi ate kitya anti nange nze yamala netuma Master Kevo muno bwamala okugobwa bwera niwetuma Master Kevo obuwala gwe bwali bwagala ennyo naawe wetume Master Kevo obuwala bukwagale njagale kiri wano ku Tell the Story tunyumize muganda wange omulabi omulungi ezempaji given Brian Kagati as you are watching tuli mu Tell the Story tunyumize oluganda tunyumiza abamwita Master Kevo kalolo muno amaze okubulawo erinnya olyetuumye olimiridde omuwala bwakwagala ate kyamala nekiba ekyembi ng'abawala ate tebanjagala banjagala oli otyo nengezaako waliwo omuwala gwe nali nsinga okwagala nakati neŋŋamba oba ngende nsabeko nekusuuti otyo nyambale ngenda nensaba suuti agenda kulayo ng'ojagadde nga ndi mu suuti nensenyako n'amannyo nentuka ey'omwana nenfuna ne housing ey'essimu nenonda buno yatayakyaliwakutaka nenonda mungi nesooka nimira wali wandaba nenkola nga ndawolodinga tegerekidimuki ndi muloodi nentuka gyali nenzija housing ey'essimu nentakulatagula nemala nenefuula okubasoninga kati ya miliyoni nangangataanu akusooka ogantekeeko ngamanyi wanawulirakubiriwe nagataanu yali ayitawo ekyembi esimu negwanga atuusawo yagenda okubanga simu temuli nalyana oba wakankana nnyo ng'ajja nakankana nnyo kyo kituufu naye nga nkankanyiza sanyu nga manyi nkutteyo kino kyenkoze sisobola kulemererwa ekipapajjo nekigwa wali nekigwa wali nagamba nti kateena embaata ebadde erimbaani yampitako manyi kyenamala nempulira agenda okulaba enkeera nga kyemaani ajja netaatawe netaata wange owange bajja bakuta omuggo okusanga okwera nga mpala yagamba emunagende nagagalamulekika polo katonda wange bwe nalaba nentunula ekibadde poli Master Kevo ekyali poli mukwano gwange Master Kevo nigamba nti nange ekinzobeerako ki nenkolaki nvaayo kati kaliwavaerodawa nagenda ewajjajja ebukojja kakati ebukojja kyobanjiza nfuna omusajja ng'ave n'ekampala ebukojja waali sayiza ebugiri bayitayo nangalama oyinza obutakitegeeranya nangalama ebugiri ate wamawa ewaffe waali bayitawo buwuni nawo obugiri ekyanga ennyo bayitawo waliwo kampuni ey'omuceere yabayinje bayita kibimba eri buwuni kibimba omuceere ogwo bagugye buwuni kulwaki wasigalayo n'ogenda mu factory n'okola mu muceere omuceere ogwo nali nkozeyo naye nga ati ebinoso nkolayo mu kisenyi kati engeri gye nali munafunafu mu kukola ate nga batundawo ebyokulya kati nalyanga ebyokulya nga bawandika mu kitabo kati batukanga olunaku olwokufuna sente ate sente zendidde nyingi okusingako balina okusasula olwabasasulanga mu bbanga ki lwa mukaaga
kujwa mukaaga kalero mukaaga batukokusasula nga bakuwanga sente ne nga tebampa nga tebamanja kati nalaba amabanja mangi kwegamba oli muli wa bbaluwa nnyo zembeera zenaliko akaseera nga sinategeera Katonda kati walokoka ebyokulya n'obivaako ate okulya si kubi okulya kwa mwoyo natandika okulya naye nga nkyalya otyo ate ozinga nakati nzinga era capati mpinza okumalawo nga 11 11 olya ntono 11 so enkota za fene zo ndya wekutandikira paka wekolaki webuzibira fene za fene kati osaana kubeerabeera mu byalo eyo kino ekibuga nga tebakireeta mungi eyo kati saawa eno obeerawo saaza kati mbeera Kasanje naye kati kyewuunyisa waliyo emiti mingi ya fene waliyo emiti mingi gya fene buwambe buwundi osala ddi okudda e Kasanje okudda e Kasanje obuneeza kwali ng'ogenze ku Bukojja ebugiri kyekyagenda maaso ebugiri kati wenagenda e Bukojja waliwo omuyaayi eyajja nagamba ava Kampala kati nali negomba nnyo Kampala nga mbeera ku TV nendaba ekibuga ky'e Kampala ngamba lulinga olwo nange ntuukaawo kati oyo omuyaayi we yatuuka nze nali mumanyi ng'omuyaayi yali amanyi okuzina ate nga amanyi okuyimba agamba nti ze gula ndi muyimbi ndi muzini e Kampala ninayo woteeri Kampala birungi Kampala bizimbe era wotuukayo nengamba bannaye kati kino nkikubye kati kyenali nina okolawo nengamba nti kati kyenina okukola nagamba nali nalima nalima kasooli nga yenkana ki kasooli yali atuse okwokya okwokya mwokya mwoke twokya mwoke okumwokyera ku musiri twokyera okumunoga tumunoga netuleeta ewaka netwokyera kati twokera musigiri nze njokyera mu nsiko okulya ennyo wenete ewaka sikolaki tolya njokera mu nsiko mbanga agenze okwekya ebisubi nenjokerayo kasooli noeriira nerirayo kati ebitwayo ng'emeka nayekyangayo nga 20 awo nogizinga nzizinga kiki okulya kwa kika kwa lunyiriri nyumirwanyoga ati olaba sina bingi byendowooza teringa maanyi nnyo ng'okulya bwebaganja ekintu ekiwooma nyumirwanyo byolowooza tebikuwa maanyi nga kulya biki byolowooza ate naddala singa kyemba ndowooza kiba kiganye endowooza yange ebeedda mu kulya okufuna emirembe n'obutalowooza nnyo okutabira na stress nti oba ndowooza okwetuga ng'abalala zira mu kulya nemba nga afuna ki amaanyi n'emirembe kati kikyo singa okuwomerwa nnyo mu kulya mu kulya komando ebitoogoolyo ntambulako ente era bwe bafunye sente nkeera nnyo ozuukuka saawa 11 saasooka ozuukuka okunoonya we batandise okusiika waawayibbe capati olwogulayo nga mmeka kisinziira ku sente zembanina nemanya nti wenaagula nasigazaawo positive sigazaawo balance nga tetaweza kikomando oba capati nenda bamufirimu tegeeza obulamu bwo obupimirwa nnyo okulaba firimu wamu n'okulya okulaba firimu wamu n'okulya nga tuzembye emmere akawunga okalya akawunga bulungi nnyo ewaka mubeera bameka ewaka mubeera waliwo tubeera abana nabawo ate abalala nti bali abaana bali ku masomero bakomawo waliwo nabali ku mirimu gyabwe eyo kati bagwawo omuwendo gw'ewaka leero tubeera bwe tuti enkya ne tubeera bwe tuti kati gw'omuwendo sobola kati saawa eno muli bameka esaawa zakati ndeseyo tuli bana muli bana kati bwe muba nga muli bana nga munaalya emmere gye bayita akawunga oba mugoya kilo mubakenkana ki mwabo bonna nzaalya ennyo kati nze ndyako kiro eki emu yokka
Tegiyisaamu. Kati bateekako bali balyako katonotono ne bagatako amatooke bwe gati kati nze amatooke tegankolera nnyo. Kati bwe tukitwala ng'oli waka ng'oliwo wekka oyagadde ofumba emmere kale ogenda fumba muceere oba kawunga ofumba kigenda ki? Nfumbako nga gwa muceere nfumbako kiro ng'emu kitundu. Nga gw'omu Nga nziro omu. just yakwerabirira. Naye olowooza okulya ekyo kitole gy'oli kikolimo kirabo kulowooza kiki? Amazima gennyini nga nze neeralikiramu nengamba oba kikolimo sikitegeera bulungi awo. Naye nga bekulya kulya olya mpulira okulya ndya. Kikizaamu n'amaanyi webale kuba muli waalinnya. Kale tusaanise okuba nawe olwaliro muganda wange Okello. Embeera bwe ekyali gwe muganda wange omulabi omulungi ali ku Church News TV Uganda. Tell the story tunyumize. Ajenze mpaji Given Brian Kagati butawannanya kankugatte directly ku muganda wange ono naye atunnyonnyola embeera nga bw'ekola etya nga bw'etambula. Muganda wange ono bamuyita Master Kevo gwe bakuyita Vaniki. Mu biseera by'eddembe kiki osinga okukwasaganya? Biseera byange eby'eddembe kyensinga okwasaganya kyekiro kya music. Music omukwasaganya otya era wakayimba ennyimba mmeka? Ennyimba kati abandaba ennyimba kati nina nnyimba 3 zonna za gospel kale. Nnyimba 3 nambirira oyinza tuwamu ku kapera baziyita batya zonna? Oluyimba linasookeramu ddala yali kolabo twagikola ne Master Kevo babiyita webaze Mukama era eyo vidiyo gyeri ku YouTube osongenayo no-download no subscribe no like no byonna kale babiyita webaze Mukama by Master Kevo FT Vaniki. Olwokubiri baluyita naawe by Vaniki era nalwo gye luli ku YouTube lwakuba olwo audio yeeriyo naye vidiyo saawa yonna ejja. Kati waliwo n'olulala nalwo terina bakutambula nnyo. Just kale eyo taito ebintu birimu naye kyenali ntegeeza kale ebintu byange byonna nga birimu muggwe Katonda. Kale sooka otulemu kapera ka birimu ggwe. N'omala onvaamu simanyira kyenzira nga tokubeera bwetalinze no kyeneebira njagala okulembera enze bwengoberera. That's why you see every time mbeera nga nesabira abantu addaga amaaso bangi abanninamu essuubi bangi balirinamu nze nze ndirinamu gwe ovaamu bankomye maanyi gange gali mugwe maaso gange gali mugwe essuubi lyange liri mugwe mugwe. Olabika nga anakikuba ate olulala akapera nsuubira okikuba naye olw'obwagazi obw'abantu mwenna bwe musobola okunteekamu jakikuba. obwagazi bwaki? Busobola okunteekamu obwagazi ne mwagala ekitone ekindimu kale nemukinjagaliza nemunteekamu ku maanyi ne bakuyamba ne bakikwagaza ne bakinjagalira kale bwe tukyagala ngemba nkyagala naye njagala bakikwagalire njagala nkyagale bo basinga n'abantu mwenna nga mukyagala ojja kubeera n'amaanyi agakikola. kwegamba obuwagizi bwa muganda waffe obuwagizi bwa muganda waffe oli atulaba gemaanyi gange. Vaniki otandika ddi okuyimba?
tandika mwaka wakwinto bya siriasi wabula kyo nakula kindimu nga nkiwulira nga mbeeraawo nendowooza kale natandika nga nimba kwaya mu kyaki netuka akaseera nembeera nga agenda okugwamu amaanyi naate oluvannyuma ate nentandika okuwulira nti nentandika okujjukira nti nayimbanga kwaya nenkikubamu nti nyinza okukisitula ate nenkijja mu kwaya nenkiwanika ate ku mutimbo. Walimbyeko mu kwaya? Ennaku zino abayimbi bangi bayimba gospel nga si balokole. Gwe walokoka ki? Nze okulokoka kale okuva mu buto nga manyi obulokole nga era nzikiriza nti ndi mulokole era nenkula nga manyi ndi mulokole naye era nayatula mu bukulu nga maze okuva mubanga nga kwesalirawo waliwo ebigambo omutujjalira okwesalirawo olokole nasigala ntambulira ku gula omusingi ogwali ogw'amaanyi gwali gwabulokole. Omaze okulokoka ogambye 2018 we natandikira okulikodinga kalo siriasi. Ate ekyokulokoka okulokoka nkwatula nayatula ndi myaka 14. Ebyaddala bakukako oba owalokoka kubanga mama omundeetatawo balokole? Nagenda mama yali mulokole taata sibyaliko. Kati okuva mu buto nga ngoberera omusingi gw'obulokole wabula nga sirina nnyo kutegeera magezi ennyo tobigenda buziba wabula we nabitegeera ennyo nendyoka manya ekituufu kyenyokola nti no oba okuddamu okwatula nenziramu nenjatula kubanga natuka akaseera ate bwe nali nseereddemu kawo kati nenziramu mwaka n'omulamba omwana n'okomawo nenkomawo ewaka. Mwebale nnyo muganda wange Vanity, muganda wange omulabi omulungi wa Church News TV Uganda, nkakasa bukakasa nti olugero olugoberera era weebale nnyo webali ddala. Ate ne mwana mulenzi Master Kevo akuluyi luno naye Vanky embeera wetolere we tulikwasaganyiza. Tugenda kuddako ewa mwana mulenzi Master Kevo. Sebo gwate okulokoka olokoka ddi? Nalokoka 2018. 2018 mwezi ogwokuna. Okay. Ki ekyakulokosa? Abantu bagamba mbu abalokoka mbu olubaba balina ebibatuuseeko nga kazoole, abamu balowooza nti okulokoka olina kumala kukaddiwa, abamu bagamba olina kubeera asimanyi olina ebizibu bingi nnyo, abamu bagamba besimanyi okulokoka simanyi kwaba ki. Enewe nga buli omu bwakinnyonnyola. Kati buli lwaki walokoka? Endowooza yaabwe naye nga nze olunaku lwali lumu nga tuli eyo nga tulina muganda wange Vanky nga nakakolayo akayimba akasooka nga kayitibwa Tupendane. Kati akayimba ako nga neetagayoko ku bantu. Tupendane kitegeeza ki? Tupendane twagalane tubeere kimu. Tupendane twagalane tunene kimoja tubeere kimu. Kati nemalamuwa we nafuna abantu ku kyalo kyendi nakatuukawo Kisinsi ekyagwe ekyagwe okwatawa eggaba wotuuka eggaba ofuna akaato kabbiri ekakusula wali Kisinsi ekyagwe oba otandikidde awo Mukono district. Sokoleke bw'oba onootuuka Kisinsi ova kuno n'olinnya paka Ggaba? Kasita otuuka Eggaba mu tawuni mu paaka? Eggaba ku beach. Ku biichi y'Eggaba. Ku biichi y'Eggaba. Tugambe ku nnyanja. Ku nnyanja webalino. Awo wenyini waliwo amaato agakutwala Kisinsi era obagamba nti ngenda Kisinsi. Sente mmeka? 2,000.
okubaawo paka kisinsi ziba 12 ziba 12 ku lyato si wala nnyo. Bw'ogendayo otera ogendayo ddi? Ogendayo muganda wange ono yali aliyo alwa Vaniki. Kati nze nali ndi Buwalula. Buwalula yewa? Buwalula Mityana, Ngoda Mityana. Ngona atero tuke Mityana kayitawo Kiwawu. Kati we nabeera awo ndenda banga wala agenda ekibuga ate zo okujja ekigenda takyali kyakujja mu kibuga. Kati nabalabalamu mu kibuga anyingiddeyo ntya. Nembuuza ku muganda wange ono nakola ki? Nambuulira negamba mpa ku mukamaawo nekubira mukamaawo essimu nemugamba waliyo okeyo ku kyokola nga tumaze okubuuzaganya bulungi nemunyonyola ndi muganda w'oyo mukama wa Vaniki. Nemubuuza nti waliyoko ku kyokola nagamba nti tugenda atuulamuko ne Vaniki twogereko tulabe. Nedaba ngo yansembya anyongeza bbanga ate sagala byakunyongeza bbanga. Olona ekyomukisa omulungi onaafuna simu yali amubuuka omulala nakubisa okunkubya kano yamala okunkubya mu ngeri gye nali njiya nnyo nenkubira oyo omuvubuka nemubuuza bulungi oyo gwe nakwatagana naye nemubuuza nti ewaliyo ekyokola nakola ki nandeeta nentuka eggaba yanyirira kisinsi wennyini nagenda otuka ekisinsi ng'atamanyi nange simumanyi. Omulaba otya? Akutegeera ate era naawe omutegeera otya? Kati nakozesa engeri gye ono gyakozesa simu ye muto wange nze namala nemukubira ye nga ye netutandika okunyunya netukola omukwano ku simu nga tanaba kundaba kubanga yali amanyi muto wange. Kati nenkola naye puroguramu nakola ki nantuusa ekisinsi yeyali. Kati wenatuuka kati ngawe nkunyonyodde entambula eyo engeri gy'otambula okutuuka ekisinsi era kyekyo kyenakozesa. Kati okutuuka bwali nali sirina na simu nenfuna omuntu gwensaba simu enamba enali njirina ku mutwe njukira nga simumanyi. Kati wenasaba oyo simu nemukubira kumbe yali yeyekenyi oyo muvubuka nti nali simumanyi nga enamba oli eno gyembaddekosa teriko eyatayimu oli nagamba alinayo MTN. Kati nagenda omusomera enamba nga yeyo yenyini eyiye nagamba nti yegwe nagamba nti yenze awo netulabagana. Bwali onoonya gwasala essimu ate okubire kwoli gwonoonya ogolaba nga gwonoonya ate yenyini gwosale namukwe essimu ofunza wali omugamba yeekubire. Mugamba nanyambira awo. Tell the story tunyumize tukyagenda mu maaso. Muganda wange gwe omulabi omulungi alabe obubaka buno bwongereyo sharinga subscribinga commentinga Mukama Katonda nakubanga kubeerera okusobola okuteekanika. Yenze mpaji given Brian Kagati embeera bwetyo bwekyali muganda wange gwagoberera ampozi gwe muganda wange aliyo ng'olina business yo nga wali agadde okulanga naffe osobola okuyita ku namba eri ya WhatsApp oba n'otukubira n'omanya ebisingako awo naye nga leeta business yo tukulange tukusaasaanye abandi bakutegeere naawe oba gy'oli oba olyawo. Vanki ekigenda abantu mwe muli baluganda tuli baluganda bulungi nnyo ebyaddala ddala maama ne taata gwe mukulu wono oyanzirako mulundi gwakubiri ngate tunyonyole muli baluganda ddala. Yese Vaniki mutowo wange yakusooka okujja e Kampala? Nze namusooka naye nempita mu buyisi paka Buwalula ngawe muganda. Omaneze Kampala kumbe oli Buwalula? Kumbe ndi Buwalula. Kali nga bomukyalo bagamba ndi Kampala. Era kalino bagamba nti ndi Kampala naye we bagamba okunkyalirako nga simusooka nkola ki? Njijjako. Waliwo ebbanga nengamba simu yali yambulako. Balowooza okyetereeza. Bwotyo bw'onywera. Buwalula ogambye kiri ku Lwemityana? Lwemityana. Okamugeza otuuka Buwalula. Buwalula weyongerakawo Kiwawu. Kati okuvaawo wona tewali wentegera walala paka ate Mityana.
basayagala kweyongerayo bantu nsembera wala kumbi n'ekibuga we nayagala wayagala nnyo ekibuga mu bufunze nayagala nnyo ekibuga kiki ekyakwagaza ekibuga biki bye watunuliranga ng'oli mu kyalo n'ogamba nze ekibuga ekyo nkyagala nnyo era nti kukigendamu nalinga nnyo omuntu wa music nali nzina nga ku kyalo bamanyi ng'omuzini ng'ozina ki nzina music nga nze omu ku bavubuka be babala nti abavubuka abazina ab'okukyalo abazina enongo kubanga nze nayagalanye enongo kena omuntu waba aliwala bajagala afe kubanga wafe omuntu yafanga enongo bakolaki nga baleeta kati wayagala nyanganya abantu bafe nze nsobole okukolaki okufuna wozinira naye waba musiraamu awo basaagala kubanga enongo baba tebagireeta wayagalanga nyo abakristaayo baffe kitereeze bulungi bwe wabeereranga mu kyalo wasabanga nnyo abakristaayo baffe basobole okuleeta ku ndongo mwezinire tuzine abasiraamu bo tebazireetanga tebazireeta agondoza wasalanga bawangaale nasabanga bawangaale kituufu abo tebalina nnyo makulu tebalina nnyo makulu kati kyankolera tebaleeta ndongo tebaleeta ndongo abasiraamu tebakwatagana na byandongo baffe eri baali tebakwatagana na byandongo kujjako ku mbaga naye kati ku mbaga ekyamalangamu amaanyi endongo ekuba lunaku olwo lumu naye kati eringa omuntu afudde naku nga nnya nga tukuba ndongo tuforget problem okwerabira ebirowoozo nti oba okulowooza gundi nti oba tusaze katwera mu ndongo nga olunyimba kizemukuba mu ndongo eyo bayimbi ki twazimanja enyimba z'abantu ani ono Sizamani Mafaranga netuzina nezija nenzina oluyimba lwa Bobi Wine kantumire ku balabe bange nezina awuja enyimba zaali awuja kasepiti bebekulu ngazineezo ate Lugembe najja n'asuulawo muzukuke enkomerere etuuse nebulizaako akayimba akasana ne kajja ne kaaka awatali mmere omwaka gwali gwa 2017 omwaka gwali gwa 2016 awo emmere n'ekala buli wamu jjukira zaabadde amanyidde okutambula mu nnimiro z'abantu nga nkebera mu kasooli mukulu naye kuolwo kasooli yafa neŋamba oluyimba ne luntiisamuko muzukuke enkomerere tuserengere embaata kitegeeza nti oba kirabika enkomerero yange ekoze eki etuuse nembalamu naye ddala bweba etuuse nga kituufu okufa bulijjo okwendaba bali nga bafa nange mbagenda kufa naye wajja wabeerawo crusade crusade nga kuliko akawala kenyini kali kenalinjagala nga kayimba kwaya nenyendayo kati olwagenda anekula omusajja ayogera ebigambo ebitiisa ebikola ku mutima negamba kangende ndokoke nenyenda nendokoka kati wenalokoka pulani neguka ey'okujjawa ekampala kati wenajja ekampala nasooka kutuukira ebweyogerere anti kati wali omuyaayo oli gwe nagambye yamala n'aleeta bwe yagamba nti alinaki ebizimbe kati wetwajja netutuukira ebweyogerere Namboole wetwatuukire Namboole kumbe balinayo yadde n'akazimbe n'akamu naye ngeri mukyala abasimaati abasimaati ng'akeerake wemulaba okankana weka abakusente sente teyazigaba nyo ng'ate nzaamuwa biki byakolanga ebyalaganga nti mugagga biki byakolanga ennyambala nga kenyini otya butingo jjukira bagamba alina alyongerwako kati olina okumuwa ate okumulaga nti omugula kubeera mukwano gwo kumbe ate omuwa mubeezaawo naye byava si birungi gyava si birungi twagenda otuuka Kampala nalina amasimu nange ge nalimba eyo nalimba mu kyalo nti mpaka okusimira okubireko nenefula netwaka nembula
bikira nali mwana mu kyalo kati nengenda nenfuna omulala naye netuwaka kati netujja nolwatuuka waneeni nagamba nti kati sooka ompe amasimu gano wano abakampala nti nga omanya abayaaye nemukwata simu olwamuwa simu nga omanyi kajja mukaaliwo n'asalamu saddamu okumulaba ire enyini gwalabanga mu kyalo bwe yasalamu bwatijja musaddamu kumulaba ekyo manyi kitegeeza waliwo engombe egamba nti enkoko y'omukyalo tekokoyera kibuga aligwe enkoko yali ey'omukyalo ndoba shaapu ojjukira eri walimba balimba eti kakati ambalebeti netiwakanetiwaka nodduka nazo kakati ate okumbo eno waliyo kabbira ate akuli maaso waggulu w'omukugu wabaayo omukugu waggulu wa buli kintu waliyo katonda kati watuuka eno ekyawandiikibwa kiri nti kyosiga kyokungula nekikubaako wabba enzibe nako negakubbibwako so si kyo bw'omanyi enyeyi yazitwala tetwaddamu mulabako saddamu omulabako kyokka ate naye bali bwewazijjako baali bakumanyi baali bamanyi awo ensigo nerokera awo otyo kali bali banyini masimu mu byalo wali ozeemu noyogerako nabo naddayo naye nga omanyi maama yali mulokole ng'atya katonda yamala n'atunda bye yali alina n'abasasula otyo kati nagenda okundayo nga biwedde naye naddayo nga lwe najja kati bwe namala ekyo natandika okulaba nti kati nzirawa waliyo obuvubuka abaali abiri nga basaze erasa nengamba kambagoberere babiri nengamba kambagoberere embeere emabega wa netugenda waliwo wetwatuuka egye bayitawo kasubi weyogerere nga bayitawo kasubi nenengera waliwo okozi paini wansi wali ne bakirirayo nange nembagoberera mpola mupaini wenatuukayo nga ndaba bakolereza ki ankayaga kati akayaga ako nange nali ngakozesa mu kyalo omuyaayo ono yali akanjigiriza nagamba nti oba oyagala kubeera serebo nakubanga okola ki nga weeyokya kati wenatuuka nebasana nerabagana neoli mu kiraasi nemanya nti kati bamufunye nali ninamu emitwalo eki 3 netusooka tugenda mu firimu omunasoka ngamba sooka ompeko omutwalo ngenda bukubiza nga ninamuweerawo okweguya negumoa saddamubalansi kati ekiro tuba tugenda okwebaka waliwo ennyumba yali eri awo nga tebanabagimaliza ne bagamba nti omwe tugenda okwebaka kati tuba tuyingira genda okulabulamu ekiseera aa tugenda okulaba ate naye bafuluma n'akakuti nsooka netukola tuddayo olwalaba naye balemedebweru netugenda kukaina engawo nekugamba nali nina ensuuka enjeru nava nayo mukyalo netugenda netekawo obusubisi obugundi obusanikosaniko obwali awo nengwawo nabo netwebika kumba akakubo kali awo enyini abantu bayitako naye bwali budde bwakiro naye nga simanyi kati wetwebaka wajja okutuuka sawa ez'okumakya sawa 11 batandise ogenda ku luzzi ekyomukisa omulungi batulabanga kati batufaako kati wetwazuukuka galakayaga katukubyeekubye ddala nengamba kati ngenda atandikirawa ekisooka nekirebigeralisibaze olunaku olugwawo olwo olwaddako olwalibukedde kati omuyaayi oli yali yanyumiriza embeereza ekampala nengamba kantandika okutambula nga mbuuza omuko mu buli wendaba bye bakola mbuuzeeyo kati buli wenalaba ngaoli nga situdo bakasasire ngagenda kuyiba ngaoyo mubuuza kati nali nyambadde simaati engoye zenina zonna nga nyambadde obugagga bwange bwonna kati buli wenabuuza nga omulimu nga bagamba omulimu tewali kati nagenda owulira omu ng'agamba oluvannyuma binaawe olaba embeera ezo zisobola okukola owe yali mu bujerega bujereza omuntu ayambadde gwe atasobola kukola nkulaba omuntu ayambadde bwe atasobola kukola kati olwo bagaana okumpa nenzirayo nengamba kirungi nali ninamuko ze nali nimiramu
nga nazo wazirese Kampala kubanga bangamba nti waliwo ababeera ku street negamba kati embeera weba egaanyi jakwambala ezo nfuuke ng'omulalu ova mu kyalo ng'omaze okubibala nga maze okubibala n'enyambala ezo neetamu okubeeyo nayina nemyenda ekireeta erajeera nembuuza omulimu gw'okugona saiti yalinene yali abayimbi ng'oli shabekoolo oli simaati siri simaati nebangamba mulimu weeguli naye keera enkya nenzirayo era nakasiga ensawa zaali mwenda nenduka nenfuna omulimu mwendeeza okumakya nenduka sawa emu okuva kumenda paka 11 ng'okyatambula sawa emu kuba natambula nga mbulaabula nasooka nefuka ekiwatu ate neneyongerayo paka ngoba ebwayise ate nendaba nga siwe wano nekolaki nenzirayo nayama kati natuuka sawa emu otuukayo nentuukayo yatakobabuzono negamba nebampandiika netandika okukola kati natandika okukola nenfuna simu nemube waka mu kyalo negamba ndi Kampala wenyini mu kibuga ntandise okukola era nengamba zimbira ennyumba ngenda kukola ebyamaanyi ennyo ngenda zimba ennyumba ngenda gula ettaka kati temufaayo ndikola ate nkolera Kampala wenyini omwamba abazadde ne baddamu ssuula kati wiikendi eyo yenyini gye nafunamu sente olwasooka ngeri gye nalimu basente agamba sooka otuliremu akapeera nembaliramu akapeera bwe twali tukola nabo nga bona beeyo kyaki enjaga ne bagamba waliwo kakirabu kali wansi eyo bakayita bikiba enajeera eyo nga navaayo kubaayo sente eyeeri kati saawa ne bagamba nti era olwaleero tukutwala awo Making Michael ne Grace Nakimera babeera awo nentuukayo mwaka kyogo omwaka gwali gwa 17 nawo bagutandika asina Grace Nakimera omwe yavaayo takyakubira eyo omukyala kati ayimba gospel music era muwulira ddala kati muweereza wa Mukama w'amaanyi Grace Nakimera tukutumiddeko nnyo Grace Nakimera awebale kuba ndongo ya Mukama awebale kuweereza Mukama nga bwowoomya kakati olwo obulamu bw'otandise okukwasaganya mu mbeera bwetyo muganda waffe oli yakuleeta mu kibuga yakuleeta mu ndeeta ki yasinzira eno n'akugamba kati linnya lyangu oba yajja mu kyalo n'akunona n'akuleeta ekirika n'akubbiraawo n'akulekaawo ngaawe n'agambye nti yajja mu kyalo n'atugamba nti ava mu kibuga kati genye nali negomba nnyo ekibuga ningamba ono kamwekwateko nensobola okuba nti mukulembeza mu buli kimu mwesiga nga njagala ntuusewa mu kibuga Kampala ngakyangamba sigaana nkikolerawo ate nemulaga nti nkola n'ekisingako kyangamba ebyo bitambudde bityo kakati olwo omaze okukola buli kyaggamba omaze okumuwuliriza omaze okutambula nga bw'ayagala ate n'akubba mwamala nnaku mmeka nga muli babiri tetwamala yadde olunaku olwatuuka butuusi olwatuuka butuusi jjukira nali ntyala okusalamu ekibuga ng'emmotoka wano nga nti okusala kati nga ninakukola ki ninakukulembeza omugezi wange twajja naye ku mmotoka olwo lwenyini kuva naye mu kyalo musse kati olwatukanaga kati mu kibuga wano wano si kyalo kati nze mu kibuga ndi bisereebu nze gulwolina okukwasa buli kimu ensawo yo yagaana kubanga ensawo yalimu esuuka nabintu bibiri amasimu go gamba nekwata amasimu nengamu nagamba taya sooka oningirawo nasalamu ekkubo ye nga we yali amaanyi kati nze ngenda okulaba tajja agenda nenjagala nange ensale oba lulina bwe emmotoka etuuse nensooka nenzira kati muganda wange banki gwe oyingira otya ekibuga era oyingira ddi ojja kwogera mukudoboozi katono osoose kubuuza nti ekibuga kiyingira ntya
wabula nze kyengenda osooka okuddamu ekibuga kiringira bbiri gwali mwaka gwa 2017 bwe nalambika olinnya siteepu ejja mu kibuga otya muganda wange Master Kevo yali abeera awo Iganga mu tawuni otyo mu kaseera ko nga nange negomba nnyo ekibuga nga njagala nnyo okuvaako waka nga njagala mpeewo nga negomba nnyo ogenda mu kibuga yali alina omulimu gwakola wabula nafunayo nomala nze gwesobola nga buli bamusibusobola nembeerako gwe omulimu gwali gwakukola mu nte so awo nafunira njawaawo nembuusa bakiro kibuga naye nakyo saasabira mu kibuga nalitamuko kati nentuka eggaba ate nensomoka neyongerayo olwani akusomeramu ebyeggaba otegeera otya nti bw'osomoka amazzi ako wali akaliwo saidi eyo poza ogambe bakajata bayitayo kisinsi wava mu kyalo ovayo ng'omanyi nti kisinsi gyali oba wamusanga eno kisinsi namusanga eno eyanzijayo eri yangeeta ng'aŋŋamba nti tugenda Kampala kati ye teyaŋŋamba nti tugenda kisinsi oba tugenda wa yangamba tugenda Kampala yabeera Mugaba nze nenzija nga ndowooza nzija Gaba naye otuuka eggaba ate baŋŋamba nempozi nga nedowooza nti ate mba nyimiridde agagamba ate nga jjukira akaseera kamazzi nali nga ntya nga sigatambuliramu kola naye nyokulaba nunye ebyatu ensoga amazzi natibire enamu naye gatomala entutambula paka kisinsi ekisinsi olwo ng'ani akwakizaayo ng'ani akulindiridde okubeera okambinga era kiki ekyali kikutwalayo era yali mukama wange omupya okuva obebaddeko n'omukadde mukamaawo anti ogwo omulimu gwe twali tukole awo embeera kale yali mbimuko babeeramuko nnyo obuzibu awo kati nenfuna ono omupya eyanzijjayo nandete ttaka lye Buganda kati wakwita ku ttaka lye Buganda bw'otuuka ku ttaka lye Buganda diru gyofuna yakukola ki yali yakukola faamu ekisinsi oyo nga bagwa akasente kenkana wa ali bagwa akasente nga si kangi naye nga kamala nga sente bampawo emitwalo 8 mwezi naye ng'ebirimu byokola mirimu ki kubiriisa kubireetera amazzi kuziba massive weebale muganda wange atugoberera era tulaba ekimu okola bw'amaanyi nnyo nyini ddala weebale nnyo webali ddala atanaba ku subscribinga please subscribe atanaba ku likinga commentinga ate ekirala okulanga obubaka buno bwongere busindikire mu group busindikire mukwano gwo mu inbox busindikire wonna yenayina bwebusindikira kijja kuba talatibu sana mpozi tubebaza mikwano gyaffe abatusapotinze abali awamu naffe abasubscribinze namwe abali ekitutuluku Church News TV Uganda omulimu okola gwa bbeeyi nyoyiriramwebalemukamakutunga tibabalire subscription oba subscribers the numbers are changing day by day. Numbers are climbing up, numbers ziri nnya lunaku ku lunaku bulijjo kyamaanyi nnyo awo wetugenda mututwalaawo Mukama Katonda abongere ekisa ekiri okutwanguyiza mu lugendo luno wetugenda walungi so kati gwe abadde alina kyokola ng'obubaka buno obulabo busharinga n'obwongerayo Mukama Katonda abeere nga tukubeera omukisa omunene nnyini ddala ate n'ekirala ffe nga ffe tukusiima era tukwebaza
olw'okubaako nekyotugattako kubanga tugenda kuba birungi bijja kwongera okubeerera ebirungi mulinjira mukama waffe Kristo Yesu. Bannaffe badda God is Grace Junior School at God is Grace, the God is Grace Kindergarten and Junior School abasangibwawo Masajja Kibira okuliraana Christian Focus Center. Atuukayo muganda wange omwana omuwandiisi amasomero gano atera okuba ngagulwa omwana agenda akakalaliza ebisomo byawo ku the God is Grace Kindergarten and Junior School essomero erisangibwawo Masajja Kibira. Mukama Katonda ajja bakutuweera omukisa. Bannaffe anyway abasigadde tujja kulaba naye nga mwebalera kati bwetugenda ku muganda wange tukomyewo music oyimbye okozeyo obuyimbako otulaza otya bw'oyingira ekibuga n'ani akuleetayo bwe ekibuga kiki ekikusikiriza kuba bandi asobola okuweebwa assignment n'agaana okugikola gwe bw'ova mu kyalo kiki ekyakusikiriza okujja e Kampala kuba kakati manyi omulimu gw'ofuna ekisinsi tewali gufunye nga singa tewayingira kibuga nekirala mu kyalo tewalingayo mmotoka ezirabika obulungi nga tubeerawo tulaba biri ebisomba kasooli tujja kasooli mu kibira naye nga ziri emmotoka endala nga nzirabira ku gundi ku tivi eyo biki nane zirabeko lwakuba lwalingayo emmotoka ezalingawo ezaali ez'omulembe ennyo ze bayitanga pajero nga negomba nnyo okulabako kweyo emmotoka naye nga manyi erina okuba ng'eri mu kibuga naye nga wali olina ekifaananyi kya pajero mu bwongo obwo ati nga njiraba nnyo ku tivi kali nga bakulaba bulabi ku mmotoka nga njagala njiraweku bulabi oweere oddeyo otyende mu kaseera ko nali sinawa kutegeera nti music atambula atya mu kibuga wabula lwe nategeera omuganda wange lwe yajjamu ekirowoozo ekya music ate nenziramu okutegeera nenziramu ekyo ekirowoozo ekyo nti music akolaki atambula bulungi mu kibuga ate nakyo nekiteekamu amaanyi ennyo neŋamba endowooza mu music kati ate omukulu wange baba ategedde ekintu kitegeeza nga omuto nange nze ye bwaba nga akitegeera kintu kiba kitegeeza kintu kikulu kyamakulu nange nenkiteeka mu bwongo nti hayi ate kati bwegenda mu kibuga mu bayimbi abayimba muyimbi kyakwagaza okuyimba gospel music ayagaza okuyimba gospel music Muzeeyi Bugembe Bugembe Pastor Bugembe Pastor Wilson Bugembe maama ne taata ababazaala mu ŋŋanda ebiramu abazaala gwe Master Kevo aka Okero Joseph muganda wange ono Franki abazaala ebiramu maama yange maama wange kansookereko kubanga yasitula mu lubuto emyezi 9 ekitali kyangu kigatteko netiti yakusasulira n'ebbanja yasasulira n'ebbanja weebale nnyo maama wange bamuyita Abo Magureti mukyala Mugama abo abeera muganda wa Obo yaliko mbooko mu buwala mbooko nga mulungi kyekyasikiriza ne taata enkuba ng'emukuba ng'ataayiza taata wamwe ng'ataayiza maama embooka ng'amulina mu ssuubi ng'amusikiriza okukola ki kati ye taata bamuyita Okware Demusi wangi Muteeso alinagaabayitira Nkwale kale mwami Okware Jemusi ye Muteeso ofunze naawe oli Muteeso kati Omuteeso n'Omudamba basisinkana ne baddeyo bino ebitonde ebibiri Vaniki
ne Master Kevo. Master Kevo. Wow. Tolowooza nti maama waatulaba lwaki tomutumiddeeko essaawa eno ali mu school? Maamu nansonyiwa oludama mbiza okubanga nalwerabira bulungi nalwerabiramuko naye simanyi oba oluganda olujjukira kuba nakunyumirizanga firimu za Jimbo nga njogeza luganda babateekerako nkunyumira nnyo mwenna bamaama omwasobola okwerekereza ne mulekereza ne munzaala nentuuka wano nemwetangira ebikyafu byonna bye nali nina ne musobola okunkuza kubanga eri mwasobola okunkuza n'okuntuusa wano bamaama mwena n'abakyala abalowooza bwe mutyo mbeebaza nnyo Mukama abawe nnyo omukisa. Amiina. Bamaama olina babega? Bamaama bamaama abava mu jjajja wange olubuto lumu balinga 5. Okay, maama ne baganda ba bamaama. Maama ne baganda be bebaza bona bakuzaala ne bakulira ne bakuyonsa. Eyanzaala yali omu bamuyita yoyo Abomagulina okukulembeza ne balina owagattako. Nsookedde maama simuyise linnya ekyo anansonyiwa naye ajja kumanya nti gyeki maama ye maama. Kubanga bonna baneefasa. Bona bakwefasa? Okwefasa kyeki? Kale okuneesunga nnyo kubanga kye bali bandaba akaseerako si kyenakola ki? Si kyenafuuka. Mukama Katonda yakola ki? Yakukyusa. Kati olw'ebbanga nabigenze. Buli omu wankubira simu agamba mwana wange okomawo ddi njagala akulabako. Otyo? Wow. Tell that story tunyumize. Ate taata tunyumize. Yataata byo obunyunya biyinza obuta byankulira. Olwaki? Lwaka taata banga linabeera naye yali antiisa. Yali mukambwe. Yali mukambwe nnyo. Musirikale sikaali w'amagye. Teyali w'amagye. Naye alina embeera ze yali nga yeeyokyamu ng'akozesa buli kika ky'ekitamiiza. Kati yalina embeera ye yaŋŋamba nti mwana wange ku nsi kuno olina kubeerawo ng'oli kyali tomala gabeerabe olina kubeerawo nga weeyokyamu ng'olyawo ng'oli muyaye ng'oli kyali k'omuntu niwaba akubanja ng'omugamba bugambi nti kirungi nnyo okummanja kasita wakkiriza okola ki? Okummanja kati sigala ng'okola ki? Ng'ommanja kuba wakikkiriza. Kati kiba kiseegeza nti sirina musasula alina kubeerawo nga mmanja kuba yakkiriza. Kati olw'embeera ezo zezatobeza ebizibu ebyo. Obanga taata. Kati taata yatuka ekiseera n'atandika okujja mu bantu akasente. Yali alimisa nte nga tulima naye. Ewaffe wali ente zino ezirima. Kati yajjanga ku buli muntu sente namugamba ngenda kujja enkya enkulimire. Kati bali bagenda okeera ng'alimisa nte. Bali bagenda okeera okunona nkumbi nga ye yagenza saawa 9. Enkumbi yagikomeza ajukira enkumbi teyali yaffe n'ente nga yazizizaayo. Kati oluyombo ne lubewaka nange nenda bataata kyakoze nange kwekola ki? Nange kwekulabiraawo. Omujagujagu kale omukumpanya. Ekigambo ekituufu ekyo. Mundowooza gange akaseera nga ndaba kyekyo ekituufu kye mbandiko. Okuze taata omwagala nnyo. Mwagala nga ye kubanga wentamwagala teri agenda kumunjagalira kubanga oledi yamanye engeri gye najja ku nsi alina mwagala naye kuba akaseera kano akajja keesigaziza kaneeno bwe mbanga neekutte nnyo ne taata n'abanga ekirowoozo ekyo kyalimu obudde buno obusigadde buneeno n'akaseera kano buyinza obutaba nnyo obw'omugaso nnyo buyinza obutabamu omulamwa eri future yange n'abaana bensuubira okufuna. Neza n'obutafuna mwana singa mbakola ki? Kubanga embeera taata ze yanteekamu wabanga yeyo ekyaliwo buyinza okufiirwa ki?
ebiseera byange ebijja. Taata yali yakusetinga mu setting gy'otaasiima. Otegeera ddi nti taata yakusetinga buli oba bulungi? Olunaku bwe nalya ekisinsi nga we twatandise nali nyenze kulaba ngeri ki gye nakola kujja ofuna abantu. Nali nyenza kulaba ngeri ki gye naafuna abantu engenda oteeka ku vidiyo yange. Vidiyo yaki? Ey'oluyimba lwe batupendane tolijjukira lwe nagambye we twatandise. Pendana alina ne vidiyo? Alina ne vidiyo. Kale abantu bali bagala basukonkola kisinsi. Obateeke mu vidiyo. Mbateeke mu vidiyo. Ani yakugamba nti balisange bakisinsi wala yona tebaliyo? Waliwo kyaki nga we bakunganyira kubanga nali ndi mupya ku kyalo kasobola genda nanga abantu nti awo ayi munje nga nina ogenda basange mu kyaki. Ompulira? Nengamba kangende. Olwatuuka mu kyaki nentuukira ku musumba nemugamba musumba naye yakisiima. Kati waliwo ate omulala eyajjanga mubuulizi w'enjiri yali muzungu ng'ava Canada eyo n'ajja n'abulira ekigambo nga kinkoonako. Nembalamu naye ddala ndi waneeno naye ekiseera kyange kinaatuuka ekyenkomerero nga nfa n'alagawa ekyo nekigamba nga neebuza kennyini. Nkuwulira. Nengamba ku kigambo kino ono kyayogedde kange nensalewo nziremu koleki ndokoke. Wali walokokako? Nali nalokokako mu kyalo. Kati natuuka mu kibuga nendaba nga ate embeera ez'esande ez'okunyasitafu ez'okunasada zeziriwo engamba abantu bajja mu kibuga muno nawo ne bawamba ekibuga mu ngeri ngeno bobiyawa ezekolaki alabe nenkwata embeera ezo. Kati olwatuuka eri nensalawo ngende ndokoke nengenda n'omutima gwange nenfukamira nebanjatuza. Olwamala okunjatuza wayitawo enaku nga 3 nofa saafa naye waliwo ekyentisa ekyaja nekinkwata ekyabaawo. Nali nebasa ate nendaba nga twawukanemu emirundi eki nze kennyini nga nze emirundi 2 nga ndaba nze omundi mu bbanga ngenda mu ssanyu ate omundi wano ku nsimbinga ndyawo sirina bangi ndyawo kitagawo nebasa sobola kukola kintu kyonna magogesibe njagala kwatula naye ngaomakoze ki buzibye sobola nakukola kintu kyonna naye nga njagala gambako nti ayi Yesu ntwala naye nga tekisoboka. Ekintu ekyo kyamala okumbeerako awo nakandika okwekubaganamu kinkola weba nibakola kino sooloozamu engamba ekintu kino kyengenda okukola kibi kiyinza okuba kibi nekinemesa okutuuka ku kifo kiri kyenali nengera. Waliwo ekifo kyenali nengera nga kirimu kitangaala kirimu abantu nga bambadde ebyeru nga gyenyenda nga waliwo emirembe. Mu kaseera ke nali neyawuddemu nga wekugamba nga nengerayo essanyu nga ngamba ng'okyengera amaaso gano ag'omubiri gano gennyini amaaso gano ganzaali mu bbanga nali nsigali nga ntegeera nzaali mu bbanga nga gyenyenda. Wali mu bbanga? Nali mu bbanga nga eyayawuddwa physically bwe ng'oli mu bbanga ogenda? Nga ndi mu bbanga ngenda. Nimugolokero. Ebiwawaatiro wabijjawa? Ebiwawaatiro saalina biwawaatiro ebyo sabyetegereza nnyo wabula nze nali ndaba ndi mu bbanga ngenda wali emirembe. Kati ekyamalamu n'amaaso agali physical oba spiritual? N'amaaso agali nga weeraba ogenda? Nga neeraba ngenda. Nga oli wansi ne waggulu oba ng'oli waggulu? Nga ndi wansi ne waggulu. Naye ng'oli wansi weerengera waggulu ogenda? Neerengera waggulu. Nga neerengera waggulu. Kati owa wansi wano nga nja nsobola kukola kintu kyonna. Kati nze omubbanga nga nzaalaba ndi waggulu ngenda. Ekyo kijja omaze kulokoka? Maze kulokoka. Olwalokoka wayitawo ennaku 3. Ekyo ne kintuukako. Tell that story to me, show a woman and Paji given Brian Kakati, the gospel music also. I'm not going to be a family of a teacher in one of Master Kevo, Wamunde Muganda Van Key, and Bella Beto Bitamudona, Kurai to Chatamula. Posi, a change of Kumana Murezo, the story, January.
naawe oyinza okumbuulira oba ddala omuzadde ono byaŋŋamba byebyo. You can comment just down there. Commenti nga wansi awo kakomentiko kategeeza kindi nnyo, likinga, sharinga, subscribinga. Mukama Katonda ajja bakumpera omukisa. Bw'omala okulokoka kati mbeera ki yakuleetera okutuuka okwebaka wansi awo okusobola okulaba nga weeraba ogenda mu ggulu? Wali mulwadde, wafaitinga n'oggwa, wazirika, baakukuba muggo ku mutwe, kiki ekyakubaako? Nali bwali kiro nga neebase kati ndinga oba eyazirika. Ndinga eyazirika kati ate erisaatuukayo bwe nali nengera ekitangaala bwe nali nengera ekitangaala nga mulimu abantu nga bambadde ebyeru bali ku masanyu ku mirembe bazina beekuta ebiwado. Agasitebekuta ebiwado embeera gye baliko nga simanya baali tebazina nga sibategeera bulungi kye baliko naye nga nengerayo ng'abantu nga basanyufu nga ogambe bageri bazina bali mumasanyufu kwekusinga efaananyi nga tibali bazina bekutunga bali bakola tibali banywamu kiki ekyaligo kitusinga ekifaananyi kikyo wali olaba ddala eri gye wali olaba eri gye tusinga ebifaananyi wali olaba byennyini. Nali ndabanga ensi erimu ekitangaala erimu abantu bambadde ebyeru balina ebibawaatiro naye nga bali ku mirembe naye nga sobola kuteebereza baali bakola ki kyennyini oba baali bazina oba baali balya nga sisobola kiteebereza ekyo. Kati nali ndinga anaatera okutuuka ate ne wabaawo omulala eyajja ng'alinga ekifaananyi kino ekya Yesu kino kyendera okulaba mu firimu. N'agamba nti nedda ebbanga linakuwa ku nsi lyali likumala okukola ki? Okutegeera nti gyendi n'okkiriza. Nembanga ate weyamala okunkula sitoopu ate nembanga nzika mu kinnya wali enzikiza nenfuna okutya awo wenyini wenakoma wenali nzika mu kinnya okutegeera nenzira engulu naye kyantwalira ebbanga okwetegeera ng'omutima teguddawo kyantwalira ebbanga ng'omutima teguddawo. Kati lw'omala okukomawo ku nsi ng'olaba ate abadde agenda mu ggulu ogenda mu kinnya, ekinnya kyali kifaanana kitya nga bakisimanga septiki oba nga bakisimanga ntaana? Weebale nnyo ekinnya kyengejjo kisima nali sikitegera sheepu lyayo naye nga nze nali ndaba nzika mu kinnya enzikiza nga tesobola kulaba kimu. Kati bwe wamaliriza otya nga bakutaddeko amabaati bakuziika oba nakobakomyawo nenzira engulusaategeera ebyaliwawo oli mukukka mu kinnya omaze okulokoka enaku zakayitawo esatu. Tell that story tunyumize muganda wange Master Kevo Saidi wanerawo Banki abwekyobatanga muganda wange Banki obulamu bw'obulokozi obusanzu nti okyanga olokoka kiki kyowejjukira n'ogamba nti bannange singa saalokoka oba kale ne wabaawo ekyanoga nti banne nebaza Mukama si lwa kulokoka naalibadde kino akyalibadde bati kiki gwe kyoweyimiriza mu Mukama era kiki kyowejjusa oba kyolaba kyowasubwa bwalokoka? Neyanziza se ekibuuzo ekyo wabula nze neebaza bwebaza Mukama olw'obulokozi. Sirina nnyo buzibu nti bwenfuna mu buno obulokozi. Mu bulokozi nfunamu nnyo essanyu era sirina kyeneeyusaawo bulungi. Kati wotunulwa bulungi noweetegereza obwalokoka olaba wasubwa ki? Bingi byonna ndibadde ng'eyasubwa nga ki? Nga ntera okulaba abavubuka babeera eyo mu bibaale budongo biki bakola ki babeera mu masanyu gaabwe ndabanga nandibadde nga bisubwa naye kyenfuna eno kindaga nti ebyo byonna byabwereere. Nsanyusa okubanga tubadde tutambudde babiri tutambuddeko wamu ffenna kyamaanyi nnyo omukisa gw'amaanyi nnyo okubanga tubadde wamu bannange nsanyukidde no ddala muganda wange aka Master Kevo ne muganda wange Banki awo nsanyukirira okubanga tubadde wamu. Abantu bakugamba ku maama wo ne taatawo wafaanana ani ebyo wakulira? Era baalinga bangamba nti nfaanana maama
Mama ofaana mama wo. We batu baali bangamba. Ofaana mama omukyala mulungi nnyo. Omukyala mubalaka. Era obulungi. Ate kati ennaku tebakugamba nti. Ennaku zino nakyuka engeri gye nakula nakyuka tebalina gwe bangamba. Leeta tumufaanana. Leeta simufaanana. Ate maama. Ne maama sikyamufaananirako. Kyamufaanana ate. Nange nange simanyi. Wali mu kwetuuma erinnya weetuma Master Kevo. Oluvannyuma mukwano gwe yabula nga baali bamuyita Master Kevo ng'obuwala bumwagala. Kati weetuma Master Kevo obuwala bwakwagala. N'olwaleero luno bwe gweŋŋamba yagaana. Oba Master Kevo nnyini linnya yakukolimira. Simanyi ekyo. Gw'ogamba yagaana. Gweŋŋamba yagaana. Kati ogenda kikolerera ki? Oba erinnya lyeggyeko. Sikyasobola yalyejjako. Lyasaasaana dda. Lyasaasaana dda. Oba oli erisookamu dditula lyatukolimira. Nange baŋŋamba nti wolokoka teri ddogo. Eri Isirayiri. Eri Isirayiri. True that. Nsanyuse kuwulira ekyo. Owange. Vanki. Lunaku ki erinnya lyo lwe lwali likuyambye oba lwe lwali likutaasizza? Erinnya Vaniki. Erinnya Vaniki limotivating us. Okusinziira ku kye nasinzirako okwetuuma. Osinziira ku ki? Natunuulira buno obulamu bwe mpitamu. Nange kennyini nze. Kati nga buno obulamu ye Vaani. Kati ki yenze kennyini. Naze bwembeera ekisumuluzo kyabwo. Obulamu oba bugonda nsobola okuggulawo obulamu bwe ne mbutambuliramu bulungi. Otyo? Era kyensooka ofunamu erinnya. Naye erinnya Vaniki linnyamba ebiseera ebimu engeri gyenyiyo omuntu ow'ekitonde erinnya lya kitonde erinnya liwulikika mangu. Likutunda. Lintunda. Amiina. Master Kevo. Lunaku ki oba ddi lw'oyiza otunumiriza oli lwe yali awulidde erinnya Master Kevo n'ofuna okulokolebwa oba kalina ofuna okuyambibwa? Mubufunze kiki erinnya Master Kevo kyekyali kikukoledde nga kikununula? Kiki erinnya Master Kevo kyekyali kikukoledde nga kikununula? Erinnya Master Kevo lyali linkoleddeko okuba nti wali alanga ki? Alanga katyuni naye yeyita Master Kevo alanga zino firimu. Kati bwaba ndabye abamu balowooza yenze ne beerina okukola ki? Okumba ekitiibwa nokola ki? Kati anemba nga mpulira bulungi ekyo nemba nga benefitingamu awo. Olw'ekitiibwa ekyo kye bakuwa nga balowooza yeggoonya nzooli akwatayo ali waggulu ow'amaanyi. Nsanyuse. Tell the story tunyumize nga bulijjo ebiwooma bigwa byokya. Laba Chat News TV webale. Sharinga. Tokowa. Tuwa akataleke kasebo. Tuwa akataleke katoloza tukyaliwo nnyo. Akataleke kakali. Kolaba nga tuwali agadde genda nako. Nsookera ddala nnyo okwebaza abampadde obudde ne mundaba ne mumpuliriza. Mukama abawe nnyo ekisa, abawe omukisa. Nentumira kale mbatumira mwenna. Nekirala kirenseebyayo banga enkume coronavirus yali era mwambale masiki naye munoonyereze bulungi nnyo coronavirus musobole okumuyitamu obulungi nga temufunye buzibu. Baganda bange abeekumira ku bulokozi
lwekumire ku bulogozi.